Ansubire nti no mwasibye bulungi abalungi abaagalwa yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujja baleko gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero. Mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Ensala emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze mirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano. Amannya enzo Omumbejja Aisha Nasolo. Yes, butereevu mmantuusa ate n'amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyemba nkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde, like nga video eno mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa. Yes. Naye ng'ate amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero agasookera ddala kigambibwa mbu Precious Remy abamu gwe bayita Ray ono ate akola ku Spark TV NTV. Munnange kigambibwa mbu essaawa yonna ate waakuvaako adde ku Sanyuka TV olw'ensonga nti munnange bagambye bagenda kubeera ng'ate badda bolinga omusaala ate gwafuna wali ku Spark TV. So munnange byebyo ate bigenda mu maaso n'okubeera ng'ate biyitingana tebinnakakasibwa wabula nga wekinaaba kibaddewo mukwano gwange byebyo ate ebiri mu lugambe bigenda maaso. So ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali. MP Zaake ffenna kinajjukirwa nti yabaddeyo n'embaga ye ndowooza mu nnaku nga 2 emabega. Era bingi nnyo ebyali ku mbaga ye nga n'ekimu ku ebyo kwe kubeera nga yakwata ssente za sipiika obukadde 10 bwe yamuwa bw'atyo n'abukasukanga ensi eraba ng'akatambi ako mukwano gwange koolaba essaawa eno. Wabula kigambibwa mbu amawulire agagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gatambula mbu ebya Honorable Zaake si birungi era mbu essaawa yonna munnange bateekateeka kubeera ng'ate munnange bamumeza omusu olw'ekyo ekikolwa kye yakola n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate abalabisa nga bo bagamba mbu MP Zaake ng'ateekateeka embaga ye bwe batyo bamuwa obukadde 2 era n'abukkiriza era nga bagamba nti kino kye yakoze ku mbaga ye okubeera nga yakutte obukadde 10 n'abukanyuga mbu yakikoze kubeera nga abalabisa so si kubeera mbu ssente ezo yabadde tazagala. So munnange ebyo bye bigenda mu maaso. Obulamu bwa MP Zaake Francis Butebi bulabika buli mu matigga obanga either biri mu lugambo wabula nga Katonda munnange yasinga okubeera ng'ate amanya. So ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali. Waliwo bakadamu ate abavuddeyo wali mu ggwanga erya Saudi Arabia nga bambi balaajana bagamba nti babatwala eyo bali eyo kugamba bamaze emyezi 5-6 bakazi battu batudde tebamanyi kikiddako era nga bagamba nti kampani eyabatwala bagiyita Unique era nga ya mukulu oyo Balamu. So bannange tusaba omukulu Balamu yonna gy'oli abaana be watwala bambi badduukirire bafeeko bayambe basobole okubeera ng'ate bambi embeera yaabwe etereera ke kakatambi kaabwe ngenda kakulekerako maaso kaawo obeere ng'ate owulira amaloboozi biki ate bye bagenze maaso n'okubeera ng'ate boogerako. So ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali. Munnange ye Ssuna Ben naye wetwogerera ebibye bibi Fred Lumbi yavuddeyo bw'atyo n'amulabula n'amugamba mbu essaawa yonna bali mu lukwe lwakubeera ng'ate munnange naye bamugjawo we batyo ate bamukkirize ekaganga oba munnange bamumize omusu olw'ensonga mbu kati following gy'ayina nnene. Sigenda kubeera ng'ate njogera bingi wabula ngenda kuba nkulekerako n'akatambi k'omukulu oyo Fred Lumbi ye mu maaso kaawo ogende maaso n'okubeera ng'ate munnange obyewulira kanti bagamba nti akuddira mu luyimba munnange taluwoomya. Yes. So ng'ate ne bye ngenda okubeera ng'ate nsembyayo bye bya Brisher Kash. Brisher Kash kinajjukirwa nti munnange wetwogerera ali mu ggwanga ate wali erya Dubai era nga yagenze kubeera nga mukazi wattu bambi yayitira okugamba ku bino ebya TikTok Awards ebyabadde bigenda mu maaso wabula munnange ng'era abantu we tubamanyi abamu tekyabayisiza bulungi era bavuddeyo batyo ne bamwogerera ne bamuvuma kugamba bambi ne bamulangira mu ngeri etali emu oba endala obutambi bwengenda okuba nga nkulekerako mu maaso kaawo wabula nga bwe bagamba nti atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira abo abavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga ate bamuvuma nabo bavuddeyo ne babawa ate level nga Mickey seems to funny bw'atyo ate yabakiikiridde. Waliwo awo omuvubuka yeeyita Nashibu babeera abavubuka babiri awo bavaayo ate munnange ne boogerayogeraawo ku bantu ebintu byabwe eby'enjawulo bavuddeyo munnange ne batabukira Brisher Kash ne bamulangira wabula twabadde tuli awo nga Mickey seems to funny naye avuddeyo bw'atyo n'abatabukira sakaawo ne ba TikTok abalala bambi bavuddeyo ne badifendinga Brisher Kash era twabadde tuli awo ne Brisher Kash yennyini n'avaayo n'agamba
bannange mwagala nkole kikugamba bambi naye mukazi wattu n'atandika okubeera ng'ate yeeyogerako mu ngeri emu oba endala. Ngenda kuba nkulekerako obutambi buno naye nga nze ngenda kuba nkongratulatinga mwe mwenna abasobodde okubeera ng'ate muwangula awards ezo nga mwe muli Dr. Sefuko, mwe muli Brisher Kash, mwe muli Aviator n'abalala bangi nnyo nnyini ddala. Banaye congratulations mwebale ate omulimu ogwo ogw'amaanyi gwe mukola ate wali ku mukutu ogwa TikTok ne basobola okubeera ng'ate munange baba recognizinga. Ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini, ngenda kuba nkusibula n'obutambi buno. Mukwano gwange kyenkusaba kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno tojja kubeera ng'ate wejjusa. Goodbye for now. Tuli ku office ya Injaz ku Hafa e Saudi Arabia. Tuli abaana 5 tusaba buyambi. Wano tuluddewo tumazeewo emyezi 5, emyezi 6. Tuva Uganda ya office yaffe ya unique ya Mr. Balamu. Tusaba buyambi Mr. Balamu tumukubira amasimu takwata. Madamu Morini, Madamu Miriam tubasaba obuyambi tebakwata masimu gaffe famire zaffe. Tusaba kutuyamba twagala kudda waka tukoye embeera eno tuli afa Albertine twagala kudda waka tuli balwadde okulya tewali ensula yembi nga wolaba wennyini wetuli nga bwe mutulaba waneeno twagala kugenda waka twagala mutuyambe. Tuli abaana 5 abaana balwadde abaana. Ssuna Ben, you are becoming a threat to Museveni. You know Museveni, he hates people who have numbers, who have followers. Right now, Ssuna Ben, njala kutegeeza. Owegendereze nnyo eryayo n'entambula. State ya today n'ebitongole byo by'okwenda batandika okukuba mu torch nga bagamba ofunye following eteetaagisa. Oyina abantu bakugoberera bangi. Ne bagamba batandika okutambulirako era bakufollowing singa kinaasoboka nti basobola okujjawo bakujjawo. So amanyi mukulu Ssuna Ben obinyanyanya mugambe. Nagezezzaako mufuna ku simu eri ku mukutu gwa WhatsApp ku Facebook ne mukubira nagaana okukwata simu ne mulekera ko message nagaana okukwata ne njagadde mugo buteerabira kubanze serabira bantu. Ssuna Ben wonna woli be very careful, but unfortunately soka webuuze obadde popular within 1 year era ina numbers which is very okay. Soka webuuze how did you left your job at Bukidde and you went to NTV? Bakufunye batyo kujja ku BBS ku Bukidde labiwa abantu abangi nojja ku NBS yagwa katale. Question mark. Ask yourself question mark. Bukidde singa NBS. Soka webuuze wafunye otya promotion ekujja ku Bukidde ne kuleta ku NBS. Soka webuuze mukulu manyi mwagala nnyo sennemi program gyobadde okola ebinyanyanya is enough for you. Katonda yakuwa omukisa n'okutera mu ngalo. Obadde tukyeyitaaga TV one radio station kubanga yakuwa omukisa n'okutera mu ngalo. N'okuba nti Abaganda bamuyina engalabi nkalu nnyo temutegeera. Katonda akuwadde omukisa okozesa platform ya Bukidde nsi ekutegeera okuba ebinyanyanya ofunye hit. Right now any TV okujja kati bakujja bajjula bakutole basala any BS tekyalina kintu kyegenda kukola. Muganda wange Ssuna Ben nakubidde simu n'ogalo gikwata good enough. Naye kugambye Museveni yakuteesezzaako ne banne ebaga nti olina following nnene nnyo era bagenda kunoonya engeri gye bakukwasaganyaamu. Kati kino kitegeere ku bintu bibiri ojja kufunako kimu. Bw'otafuna accident bajja kutega akatwa nengo ekikusa ki kubanga olina numbers. Naye remember baagala bakusindikako abantu batandise okutambulako. The moment they find you somewhere discussing any political idea or you are discussing politics somewhere, they are going to confirm and decide ojja kuba owedde. Ssuna Ben webinyanyanyanye saa zino nyumayo oli ku show eno message yali kutuukako olina abantu bakusindiseka bakutambulirako n'emikwano gye mugyoyita mikwano yera kulabula nakubiddeko essimu which is waganya okukwata etsoke nenjala bakakutambuliza kano sewo enamba gy'olina ekanze Museveni naye bakwasayiningiddeko abantu bakutambulirako nesooka weewunye NBS yayo interest ekujja ku Bukidde gye wafuna popularity nojja ku NBS etalina numbers etalina following bagenda kukozesa ki gwe kosobola okwekolera ekintu noba tolina TV noba tolina radio station but tosooka kwebuuza lwaki bampisa enfuna omulimu ku NBS ogenda kubirako bikibinanyanyanya ku NBS ogenda kubirako ask yourself ogenda kubirako binyanyanya ku NBS kolaki
soka webuuza bakuyita okulya mu Sheraton ng'obadde olya mu Owino baadde balina interest olya kikomando lya Katonda bawise mu Sheraton from unfortunately bakuyise mu Sheraton ogenda kulirayo ki kimanyi bakwata fork nye obadde olya mu Owino kikomando kyo mala kunamungali bakutalidde wijiko okutedde butawulo bwocha bu face towel bu hand towels bwocha osoko nabeko soka webuuza lwaki bampise banjagaza ki Fude bobadde olya mu kiwunya bakuyise mu Sheraton jafunela nti otandika okulya ogenda kulyayo ki nkulabula nkugambye ebintu byenkugamba mayebo nti bagale mwewussa ne muloza nti sinsaaga nkubuulidde omuganda wange move yokka eyakujja ku bibukedde nekuleta kweni BS soko jemuze kyatusewo kitya tiketi bagenda gisalako senti bw'oyambala ennyo ogenda kujja naye kakati Brisher I saw you coming to the Gondi. I saw your continuous packages. She has fainted in her capacity. Omwana yazze nga yeesabise mazima oba obugatto yagujje mu kagujje oba kyakube nina omuvubuka alikola gwe mayaka yakimuguzizza bantu nina omuvubuka gwe nagamba twali mu Dubai wano ne mugamba bino byolabanga ebyakabi e Uganda wano bintu bya bulijjo mazima and at a cheaper price. If you know the right places ezobijjamu these are cheaper things. Kati bantu yakubye ogugatto kati simanyi nawe yasuze ekigatto kiwunya omusana gwoja ayambadde agajaketi driver yakubidde sinangamba mwana gwe is this how Uganda tiktokers nimugamba mutaya akimulete enyonyi baki bagira nnyo omanyi tugenda ne tuwanika ekintu kino ne balowooza Dubai ngulu lyako okay fine Dubai is Dubai but please next time tokkiriza bugu mu kocha lwakwa you want to impress people yatuuse nga takirabanga omwana ekigatto yabuzo kisansa bulamu likwati yazze n'ogugatto guzitowa ogugatto gwocha bakanyamugamba welcome tasobola tasobola kwogera yayogera ekigambo thank you yakyogeredde eddakiika nga 5 ng'ekigatto kimwokya bwe bagamba nti ojja Dubai mudamu Brisher kino nkigamba toddamu okutumanyiira toddamu okukwata ekyo ekimu ekyakuddugala n'osonga mu nashibu olugalo the moment olumba nashibu buterevu oba nnumbye sikuwa ndowooza yakubiri you ataka nashibu ayataka you kiringa wonogamba nti olumbye President Museveni abasajja bavaayo ne bakuba amasasi ku nyama obusajja bukambwe era obusajja bw'oba oyagala okufa gera Museveni ng'ali ku ntebe road ajja ayingira ekibuga oyimirire mu convoy ye ng'ogenda funa passport ekutwala direct kati kanakana akanaku kabadde kanoonya passport ekateeka we kajja kagifunye mbwera babadde baagala simanya biki ono yalya ssente zange chipusi ne zigwa maama ekika kyonna temuli alina 13 zikuwa chipusi eddemu ekole ate nkugambye mwana w'abaana abasajja ba mucakacaka omuntu osula mu Winiput kyova ekigatto ba yakijjeewa owulira kati kyekibi ky'abaana abaana mu Brisher life simanya Brisher Kash life bati asula mu kazigo ka mitwalo 2 basulamu abantu 10 maama gwe serebu oyagala asule bw'atyo tuli bantu bakulu you want your celebrity to sleep like that you want your celebrity adugaleni mwabwe egityo olwakyo mugaba bakumindi kabadire mu serebu wanjagadde afale ne watyo kabadire nze njagala Bobi Wine n'obulamu bw'ensi Bobi Wine nyina obulamu bwe mwagalamu njagala abeere nga alina class nga w'amaanyi nga buli kimu ekikye kyekisooka era kyova olaba njagala nnyo akuma ogwo omutindo going wrong you can advise bwaba yeetaaga buyambi tusobola ayogereramu wali era banne ba big tiktokers bonno baba bali mu beebakako mu kaseera ako kennyini wakuma ne bakwebakako because Uganda bakwebakirako Kereziya okakasa nkawandiike nako Kereziya no talina boyfriend amuwa sente mmeka boyfriend wakola mulimu ki this is what I mean don't you have a boyfriend are you a virgin please if you're a virgin then ogenda bano mu Dubai nga bakusorting sima because mu Dubai tulinamu abaana balina obusente bwabwe they can sort you out bagenda kusortinga ate kasana bya bana nga batandise okupepeta fe Dubai tugamba awo tusimbudde please yes that is our business we accumulate you bambi they are going to accumulate your mood the cake mazima egenda kuddayo ng'erimu into pieces ng'ekigambo kya happy birthday tekiriiko kiwelokaamu ontegedde kubako ekigambo welokaamu to happy birthday tebagenda sigaza
the Dubai I know. Please, the Dubai I know. Abana bagenda tulaba nti agenda bera mwenna ku 2 bacheze nako 2 zagenda omalamu emirundi gye bagenda olya cake tetugenda gikubaganyamu na zie Uganda. And Mr. Chiyimba, what I want to say, they have to accumulate this place very fast because we have new laws and new rules and regulations. Mazime ezayisibwa ezigenda okwanjulibwa. Naye bantu mwe mu butuufu mwagala nkole ki? Omuntu akoze otya okubeerako mu nsi eno ng'alina eddembe lye? Ovyo ne mugamba omwana yolesezza amaalo, omwana alina amaalo bannange. Nakoze vidiyo nga ntunuulidde ekyennyanja, bankutte vidiyo nga ntunuulidde ebyennyanja. Ebyennyanja byabadde bya pink. Ekyennyanja kya pink sikirabangako. Kati badde ayagala nefuula embo sikirabye mpitewo buyisi. No! Nadde nina okuyimirira nkyetegereze. Okitegeera? Ennyanja za Uganda ekiri mu mazzi tulabayo misonso nsiriŋŋanye nazze eno amazzi geno nasanze ebyennyanja bya pink. Kati wadde ayagala nefuula embo sikirabye. Waliwo yagambye mbu olinnya ennyonyi tewefuula mbu olina amaalo. Nze nalinnya ennyonyi naye ennyonyi gye nalinnya teyali ya mirembe. Nalinnya ennyonyi nga ngenze kutoba nansi era nga sifuluma. Okufuluma ofuluma otwalayo kasasiro naye ate omutwalayo bakulinze ku mulyango oyinza okudduka. So sirinyanko nnyonyi ya mirembe, eno yennyonyi yange esoose ebadde y'emirembe. So nina okukola kyempulira nga kyenjagala. Bano abantu benzizeemu nali mbabaddemuko nga bambonyabonya nze nga n'ekyokulya okukifuna nina kubba kibbe. Naye kati nzize wantu nga abantu benzimu abambonyabonya nza bagamba n'obagamba mujje mulongose ruumu wendi nga we nali mu bwakadamu omuwalabu yennyini yakugamba yala kadamu tali shufi you're not cleaning good. Kati nza abayita mujje mulongose wensula kati mukimba seyagala banange mundeke ebyokulya natuuka nga nziba bibbe nga ndi mu kiyumba bana abantu bennyini bendimu kati naye kati saa zino mbalimu nza bagamba bankubira jangu oli emmere eyidde nza bagamba nobagamba saagala mulekerawo okunzukusa nkyebase banange mundeke katonda akola ebyewuunyisa mundeke nkola amaalo mundeke neeyagale kati wano wendi ngenda for swimming nakyali mu kiyumba natwalako abana ku swimming ndikadama manye ngenda kuwuga ntuuka eyo nyambadde ku boxer wa munda ntuuka okweyambula omukazi yangamba what are you doing haram kadama swim same water baby me safuna mugusaguga naye kati nsobola ogenda nempuga nga omuwala bwalwali nemugamba tojja wano ngenda wuugirawo bannange mundeke neeyagale nakitemwagala abasanyufu bantu mwe lwaki temwagala muntu ge mazima ayagala kukyusa bulamu bw'abazadde be just kyafa kyova olaba asolinga n'ayisamu n'alwana n'akola byakola temumunafuya kuba kati munnammwe tikitoka munnammwe afunye chansi alina show ali Dubai badde ndowooza oyina ssanyuka ebyo bye muzannyazannya nammwe ne musaba segment ne mugenda ne mubizannya ku stage mbadde ndowooza kyekyabaleeta kozinga comedy mumuzannya vumirako bantu mwana gundi eyo walayitendese kyekimu mpulidde nga nedda bantu mwe nedda no waliwo ekintu ekisukka bane ffenna tetuli bulungi naye toddanga ku mwana wa munno n'omuvuma bunaku no kuba nawe toli bulungi yensonga lwaki oli eyo ku mawanga onoonyaamu you're not okay yensonga lwaki oli gy'oli yes maybe oli eyo okola wazimbamu oba ozimba akayumba olaba olina kuduulira bantu bulaadi si bwe biba ensi si bwetyo bweba senga ffe tutambula tusamba abantu naye tuli hambo buli omu just alwanirire kalambo ke mwana twesonyiwa abantu ne munafuye ekintu ky'omwana
kati eyakitegese yawulira atya golowooza yabataddemu ssente okulinnya ennyonyi awulira atya kolayo kalayivu muyitireyo abantu togenda fa mwana nze najja Dubai ku show yange omuntu mwana David International kirifana abantu betulabanga abeera gabeeba akabi buladi oyo omwana yambeererawo ne ngamba simanya Jerome kyokka be nalabanga ab'ekisiru ku app eno simanya David Jerome oyo gayo omulala oba ye Katsi what's his name Katsi ne ngamba nga balaga byawano laavu miki mwana twazedda weetuli nga temuli n'abantu naye nga bakulaga ffe weetuli buladi oba tebajja tujja kubaawo twejjemu empisa embi twejjemu bana empisa embi oyo omwana talina muŋŋambe kale kummwe mbu yanvumira omuzadde ekimuzzaako okumuyisa masiikiini mbu munaku buladi oyinawa oyinawo emuyenga w'osobola otulaga otusongerewo ogambe nze mpita abantu abanaku wali wemuyenga bazadde bange nabazimbira wali ku beach house wembeera mulekerawo mwana ovuma lwaki teri muntu yakeera kwagala bunaku buladi nze nkugamba lwa nsonga nze nakulira mu nnaku mulekerawo mwana okunafuya abantu nammwe temuli bulungi omuntu waba anoonyaamu mumuleke sefuka afunye omukisa alinnye ennyonyi katonda bwe yakikola yakiwandiika byaggwa toyina kyogenda kikolerera ne bw'omuvuma ne bw'okola ki agirinnye senga katonda yabadde tayagala sefuka bandi mukwatidde ku immigration ne bamuzzaayo naye yayiseewo najja n'afuuka n'atuuka ku bantu kati gwani ate ateekawo embeera mwana muli babi mwana kyensobola obbagamba mwetereeze mwana mwe bagayimwe kibi nnyo tuli bavubuka temuli baana bato temuli baana bato bannaaye yo big people temunafuya mwana wa mukazi mama wali mwana temumanyi mwana oyo temumanyi na waabeera mwana muli babi mwana mwe bantu mwe newunyo balwaki mwina abantu bemuwagira kuno nga bakisiru oyo mwana mumuleke akyuso mwana Brisher mwana bantu mmwe kirabika omuntu aba ayina batwalako waabeera mulabe muzeeyi we mwana you people are bad muli babi ate temuli bulungi Bashiri ne Nasibu mwarangidde Brisher ne mutuusa ku level ne mugamba mwavu lunkupe ne mulabisa bambi ne mukitegere nti omuntu oyo gwe mulabisizza sawa zineno mpaji nnene eri famire ye naddala maama we okitegeera ffenna tetwazaalibwa mu famire zezimu kyobolaba abamu bagagga abamu baavu teguba musango okuzaalibwa ng'oli mwavu ne mukazi watagezaako kutetenkanya okitegeera tewali omu kumwe yali akutte ebitaano n'abiwaaki maama wa Brisher kuba n'abawa ekyokulya Brisher buli kyakola kyonna wekyoba omanyi ayamba famire maama we ne baganda be kubanga abalina bangi abeetaaga obuyambi owulidde mukazi wattu ku myaka gyagezaako kyasobola owulidde naye gwe Nasibu naddala uyo Bashiri saagala mwogerako nnyo kubanga ye simusinkanga nako physically one on one owulidde naye gundi Nasibu Brisher omwaka gwe yakomawo okuva ku kyeyo walayi wali naffe abamanyi Dr. Frank oyo munne wa Dr. Rachel akuba ennaku zino sikyabalaba nnyo tebakyatrendinga naye those days
nsubira be bantu abakuleeta awo Brisher we yali akolera ku chips ne mufuuka ba mikwano bwe muti ne Brisher n'abalala bakushi bali basobola okunjulira agiswaga twaliwaawo ne bagunja ono omulala ono dancer Jack Prince Jack nga tuli tiimu tuli wamu bwe tuti owulidde ng'oluusi Brisher ne bwakuwa ekyokulya akulabanga gwawadde buwi tafaayo nakubanja nga muli bamunda nga ne maama wa Brisher abaaniriza bw'ati mwebale kujja okitegeera naye nga mmwe mwennyini abatuuka eyo ne mukyuka owulidde next time mugenda sinkana ni different plots ogenda mugamba ki ng'okabiza maama wa amaziga mwe mulinga abapushinga Brisher down naye mupushinga maama w'omwana down amaziga g'oyo omukulu maama wa Brisher gaakaaba tomanya kye gali kutuusaako enkya owulidde nze omuntu gwendumirirwa ye maama wa Brisher kubanga abeera oluusi abeera ku TikTok n'alaba bimukola omwana wa muwe ekyokulya everyday owulidde mwana Nasibu wakoze bubi Nasibu wakoze bw'oli tali waffe muganda wange wakoze bubi naawe mu mutima bw'otuuka mu kisenge weebuulirire that is not how you should act naddala ngeri gye bakuwera okaaminga wali ng'oli naffe emakinde jjukira bulungi moments ze twasharinga si ggwe mu butuufu si ggwe bwemanyi